akozesa ebyobufuzi mu music we? Nange bwe nandyagadde okitunuuliranga naye ekyo kiba kindaga nti akyali mutomu bw'aba ayingirira politics. Olaba okwanje toyinza kuzanyisa waka wa muntu kuba byendabyeko nga ndaba amukuba ate amulangira ate kugamba mba ndaba waliwo obunafu eri omukulu Gravity. Okay. Naye nga ate ku side ye nga Gravity kimuyamba kitya singa baba tebatutte legal terms oba legal actions towards Gravity kimuyamba nti olwaleero tuli mwogerako bw'otunulira internet bamwogera kukitegeeza erinnya lyagezaako ddikumira ki waggulu. So oyinza n'okwesanga tekyamulumye naye nga yagadde alaga ensi nti kino kyabaddewo kisobole okutambuza erinnya lye nga lisigalayo waggulu. Ekyokubiri era ttiimu ya Bobi Wine weebanga eyagadde esobola ogenda mu kkooti bw'eba eyagadde egendera ddala bulungi nnyo. Omusango guno basobola okukkiriza bulungi nnyo kubanga nange kennyini nagenze ku Apple Music oluyimba gye luli nsobola n'oddukulaga wano mpozi nga balugyeyo ng'oluyimba gye luli bulungi nnyo ate ekifaananyi ndaba kya mukulu Bobi Wine. So yakozesezza no Apple Music ate sitowa nga zino buli kintu kyoziwa olina okubeera ng'okiyinako olukusa oba obwannannyini oba ng'okkirizibwa okukikozesa sobola okugenda. So neewuunya nti luno oluyimba lukyazannya nozannya bwe kibanga ddala tebamuwa lukusa. Ereeza yonna zirina okuba nga ziba zirina okuba nga zivaayo era bwe tuba nga tulwanirira tteeka erya copyright obuwaayiro buno mwebuli mu amendment gye bagenda okukola kukola naye ate already kikola kubanga platforms zetukozesa already amateeka gazitandika dda okugakozesa. Kati nga mmwe abo omuziki distribution mmwe awo mweyingirirawo wa era magezi ki ge muyinza okuwa ng'abo abayimbi? Ekisooka abayimbi bannange mbasaba kino nkiwa abayimbi nkiwa abaproducer ne bawriter. Nkimanyi nti mu creative world tukopanga okopa si kibi. Nze ndi artist omukubi w'ebifaananyi naye kati nabizza mu kompyuta talent ze gye nkuze nnina niye nange nfuna idea ewantu nenjikopa nenjija nenjikyusaamu nenji moldinga nenji manipulatinga ereme kufaanaganira ddala ng'oli sinakindi ng'omuntu tasobola kulowooza nti idea nagikopye wali naye nga ate nagikopye wali. So kino kigenda eri ba producer nti eŋŋoma gundi bwekukolera oba omuyimbi najja nakugamba nti njagala eŋŋoma ng'eyooli yiiya tetenkanye engeri gy'omukyusaamu omukolere ekintu nga kiri unique kuba kati sikiwa nti ne producer kimusanyusa okubeera nga oluyimba luli eyo naye ng'ate ekimu bibiri bagamba nti yalukopye eno kiba kitegeeza nti wabuzeewo creativity obuyiiya buba bubuzeewo. Then abayimbi tugoberere nnyo emitendera gya agreements zino tuzitwala ng'ekyomuzannyo oba kye tuyita spreadsheets oba okugaba licenses era byonna byekuŋŋaanyiza wamu agreement nti oyagala okukozesa ekintu gundi genda osabe ennyini kyo mukakase bwaki akikuwa okikozese. Then temukoma mu bigambo mudde wansi ku lupapula nti yampadde oluyimba gundi ndukozese ngenda dukozesa bwe nti kugamba obeere ng'olina olukusa olusobola n'okukubaakinga okwewala ebizibu bwe bityo. Olwasemba wano wandaga nti okola ne Teumudi era nga music we amuleeta nakola ki namudistributing. Tulina oluyimba era semu issue lwetwawulidde lwe yakoze yaluleetedde mu title y'omuzabibu. Omusajja oyo ezite oba mu Nigeria oba muki yazemu version ye kati ye naye abasobola omugira singa aba teyamusabye lukusa kuzaayo ku sample rate. Waliwo sample rate weyinza omuntu n'akozesa almost buli kimu nga kifaanagana n'ekyoli. Bw'otunuulira oluyimba olwo terujja kwawukana nnyo n'original version yeeri. In fact
oluusi oyinza olowooza zifaanagana naye bwodda onoziwuliriza odi waliwo bijja kulabamu ebyenjawulo muuko katono. So sample rate era naye eri waggulu, sijja kugamba nti eri wansi nnyo, naye ye ate teringa eyoono nti bw'oziteekawo tozaawula. Naye ezooli oyinza obutazaawula naye bw'oziwuliriza ojja wulira nti bano balina ebintu byebateekaazaliza copyright. Kituufu. Ezo ensonga tuziyimbye. Ne tulaba actually ekyatusesa nga tulaba abayimbi bagamba twagala copyright, naye nga ate copyright weeri just kye bali mu kukola bali mu kwamendinga olw'okuba nti ebipya bingi bizze, oba Uganda bingi nnyo byeadaptinze nse oba ebyawe ezimu byebyatandika dde okukozesa, okugeza nga waliwo kye tuyita metadata mba ntegeeza ebigambo omuntu byaleetera ensi okulaba nti tugambe erinnya bampita Kimera Genesis mu kuyimba, oluyimba lwange ne nduyita bwenti, sisuubira mulala nnyo okuzannyira mu ekyo, era kyova olaba nti weesanga nti ne bw'oba okoseza erinnya lyerimu nti Kimera Genesis ojja kulaba nga ne stores zikutadde kuwoli Genesis Kimera omulala. Kati oluyimba lwa Gravity eddoboozi ly'omutuuze, oluyimba olwo obadde olumanyiko? Naluwuliddeko okwo. Era wategedde obuzibu obwaviiridde okubanga baluwanulayo ku YouTube. Kaakati sitera nnyo okwagala genda mu politics, njagala twogere amazima agali ku copyright. Omuntu yenna singa okozesa oba osampulinga oba okozesa ekifaananyi nga sikuwadde lukusa oba infringinze ku copyright gye owninga oba copyright yange, kitegeeza nti kyonna kyakoleddwa mu layini entuufu, nti n'oluyimba olwo erukolebwa writer alubeerako obuvunaanyizibwa, oba tubateeke generally nti tubayite ba composer, producer abeera n'eddembe ku luyimba olwo, kubanga naye aba alina credit, alina omulimu gwe yalukozeeko. Gravity Omutujju yavudde n'agamba nti Bobi Wine era musajja mubi nnyo, tayagaliza ez'abalala nga abalala bo nga bazikolamu nga talina kyabanyega, era oluyimba lwebyo yasazeewo kubanga ajjayo. Nze ayagadde okubuuza, waliwo oluyimba olulala lwe baakolanga lwa Bobi Wine? Ekyo mbuuza kibuuze. Nange badde nange mpozi kye nawuliddeko nti yagambye abalala nga basampolinga, nti naye kennyini yasampolinga. Okusampolinga kuno olusi abantu kubabuzaabuzaamu. Nsobola osampolinga oluyimba naye ne lutafaanaganira ddala nga lwoli. Kyobola baffe mu lulimi olwaffe tugiyita sample rate, nti sample rate tugyewala okubeera nga efaanaganira ddala ne gw'okoppi. Era bw'ebeera wansi high chances ojja kukola, tojja kutawaanyizibwa, naye singa eba waggulu ojja kwekanga kati nga ye bwe yataddeyo oluyimba lwe. Kati ate Bobi Wine bw'aba yamonetizinga kitegeeza nti sente zijja kubeera passed back to the original owner. System zino zikola automatically, tizijja kumatchinga sound zirabe nga ate afaanagana ne kiwani. Kati zikubeko gye bayita content ID ku YouTube, sente ate zibeere nga zigenda waani wa Bobi Wine. So eyo copyright bwetyo bwekola, naye luno bw'oluwuliriza tewali njawulo. Enjawulo eringa eriwo eri mundooza mu lyrics naziwulidde za njawulo kooko. Then nindaba ekifaananyi yakozesezza kya Bobi Wine, kyendaba nakyo kinfringinga. Kitegeeza nti bwebanga bamugje ku YouTube naye walala balina omujjayo kuba yakozesezza ekifaananyi nga tafunye lukusa. Ndi sure bwabanga teyafunye lukusa lusampulinga wano n'ekifaananyi teyafunye lukusa. Ebyobufuzi bino bikyakola mu music because tulabanga Gravity akozesa ebyobufuzi mu music we. Nange bwe nandyagadde okitunuuliranga, naye ekyo kiba kindaga nti akyali mutomu bw'aba ayingirira politics. Kulaba okwange toyinza kuzannyisa waka wa muntu kuba byendabyeko nga ndaba amukuba
ate amulangira ate kugamba mba ndaba waliwo obunafu eri omukulu Gravity. Naye nga ate ku side ye nga Gravity kimuyamba kitya singa baba tebatutte legal terms oba legal actions towards Gravity kimuyamba nti olwaleero tuli mwogerako bw'otunulira internet bamwogera kukitegeza erinnya lyagezaako ddikumira ki waggulu so oyinza n'okwesanga tekyamulumye naye ng'ayagadde alage ensi nti kino kyabaddewo kisobole okutambuza erinnya lye nga lisigalayo waggulu. Ekyokubiri era ttiimu ya Bobi Wine weebanga eyagadde esobola ogenda mu kkooti bw'eba eyagadde egendera ddala bulungi nnyo omusango guno basobola ogukkiriza bulungi nnyo kubanga nange kennyini nagenze ku Apple Music oluyimba gye luli nsobola n'oddukulaga wano mpozi nga balugyeyo ng'oluyimba gye luli bulungi nnyo ate ekifaananyi ndaba kya mukulu Bobi Wine so yakozesezza no Apple Music ate sitowa nga zino buli kintu kyoziwa olina okubeera ng'okiyinako olukusa oba obwannannyini oba ng'okkirizibwa okukikozesa sobola okugenda so neewuunya nti luno oluyimba lukyazannya nozannya bwe kibanga ddala tebamuwa lukusa ziba yonna zirina okuba nga zivaayo era bwe tuba nga tulwanirira tteeka erya copyright obuwaayiro buno mwebuli mu amendment gye bagenda okukola kukola naye ate already kikola kubanga platforms zetukozesa already amateeka gazitandika dda okugakozesa. Kati nga mmwe abo omuziki distribution mmwe awo muyingirirawo wa era magezi ki ge muyinza okuwa ng'abo abayimbi? Ekisooka abayimbi bannange mbasaba kino nkiwa abayimbi nkiwa abaproducer ne bawriter. Nkimanyi nti mu creative world tukopanga okopa si kibi nze ndi artist omukubi w'ebifaananyi naye kati nabizza mu kompyuta talent ze gye nkuze nina nange nfuna idea ewantu nenjikopa nenjija nenjikyusaamu nenji moldinga nenji manipulatinga ereme kufaanaganira ddala ng'oli sinakindi ng'omuntu tasobola kulowooza nti idea nagikopye wali ninga ate nagikopye wali so kino kigenda eri ba producer nti eŋŋoma gundi bwekukolera oba omuyimbi najja nakugamba nti njagala eŋŋoma ng'eyooli yiiya tetenkanya engeri gy'omukyusaamu omukolera ekintu nga kiri unique kuba kati sikiwa nti ne producer kimusanyusa okubeera nga oluyimba luli eyo naye ng'ate ekimu bibiri bagamba nti yalukopye eno kiba kitegeeza nti wabuzeewo creativity obuyiiya buba bubuzeewo then abayimbi tugoberere nnyo emitendera gya agreements zino tuzitwala ng'ekyomuzannyo oba kye tuyita spreadsheets oba okugaba licenses era byonna byekuŋŋaanyiza wamu agreement nti oyagala okukozesa ekintu gundi genda osabe ennyini kyo mukakase lwaki akikuwa okikozese then temukoma mu bigambo mudde wansi ku lupapula nti yampadde oluyimba gundi ndukozese ngenda dukozesa bwe nti kugamba obeere ng'olina olukusa olusobola n'okukubaakinga okwewala ebizibu bwe bityo. Olwasemba wano wandaga nti okola ne Teumudi era nga music we amuleeta nakola ki namudistributing tulina oluyimba era semu issue lwetwawulidde lwe yakoze yaluleetedde mu title y'omuzabibu omusajja oyo ezite oba mu Nigeria oba muki yazemu version ye kati ye naye abasobola omugira singa aba teyamusabye nja kuzaayo ku sample rate waliwo sample rate weyinza omuntu n'akozesa almost buli kimu nga kifaanagana n'ekyoli bw'otunuulira oluyimba olwo terujja kwawukana nnyo n'original version ye in fact oluusi oyinza olowooza zifaanagana naye bwoddawo n'oziwuliriza odi waliwo bijja kulabamu ebyenjawulo muuko katono so sample rate era naye eri waggulu sijja kugamba nti eri wansi nnyo naye ye ate teringa eyoono nti bw'oziteekawo tozaawula
naye ezoli oyinza obutazaawula naye bw'oziwulira ojja wulira nti bano balina ebintu byebayagadde otteekamu naye nga bazanyira mu kintu kyani neera nekisigala nga kifaanagana. Yes. Kati kitegeeza Tom D ali ku safe side? Percentage teri waggulu nnyo nti ali ku safe side singa nnyini luyimba avayo na complaining. Naye kitutwala wanga music industry because tugenda okwetegereza nti abayimbi b'ennaku zino tebakyali creative oba ngambe because babeera nnyo creative ku byabalala. Giyite trend nti ekintu bwe kitrendinga wakati bw'otunuulira bw'okomawo ku gravity engeri gy'olutalo lwe engeri gy'abadde alulwana bwe namulabye ndowooza ng'alaba bw'analeeta oluyimba lwa Kiwaani n'aluzannyiramu lujja mmukolera. So kikomawo ku trend bw'otunuulira Muzabbibu ne Muzabbibu oluyimba nnoserumanyi taito tegeddeko Muzabbibu ojja kwetegereza nga trend kubanga lwabadde lutrending. So ne trend etuvuga mu speed mu kifo ky'okucreatinga content ali original n'owulira nti for example nakalaba wano abayimbi bangi Aronix n'atula nga alina akayimba ke kamu oba bubiri naye nga butudde ng'obuwulira naye nga ate naye tekitegeeza nti teyasampolinze kubanga bw'oluwuliriza obulungi kati ffe ng'ababikolamu osobola okumanya nti waliwo akantu ke yajja ewantu naye nga kali katono omuntu ayinza obutakawulira. So trend teyandivuze nnyo bayimbi batambulireko originality yaabwe ate tebeteeka nnyo ku pressure ya kuta music. Pressure yandibadde bamarketinga batya music bapromotinga batya music. Yes. Nga tumaliriza copyright eno inajja kweri kubanga omwaka oguwedde omuliro gwali mungi naye era president wa federation Eddie Kenzo n'asuubiza abantu nti December nga gwako omwaka guli ogwaggwa wiiki esembayo copyright bagenda kuba bagifunye singa tebagifuna December nga wiiki egwako January wiiki esookera ddala bajja kuba bagifuna naye ne guno gwaka bakyali mu nteekateeka bagamba babakolako kina banakibawa kweringamu abali mu arts. Kati nze okukkiriza kuli wano in fact nsooka kutereeza copyright weeri just bakola nnongoosereza nsuubira nti ennongoosereza tezandize mangu regardless nyinza okuba simanyi kiki kiremesa oba kiki kitambuza mpola naye nze mu ndowooza eyange nsuubira nti bajja gifuna naye ng'ate weeri naye nnongoosereza naye ejja kujja. Nga tumaliriza abayimbi ki boolaba nti omwaka guno bagutandise bulungi kusinziira nga gwe omulimu gw'okola guno ogw'okubanga odistributinga music? Omwaka guno sofa naakalaba an opinion ngenda kuwa yange si ya company. Ntunuulidde nnyo talent, real talent, organized artists, abayimbi abeetadde ku mutindo gw'okubeera nti baagala kubeera ba profession. Sikukola bintu bya trend, sikukola bintu bya nkoze mawulire ki. Bw'otunuulira abayimbi tosobola kuleka linnya lya Joshua Baraka, muganda wa Bobi Wine, Dax Vibes, owulira sound nti yamutukyusizaamu singa asigala nga atuwa ekirungi. Waliwo abaana Genesis Kimera, Aronix, Ronio. Bw'otunuulira abaana actually bensinga bendikuwa oba tunuulira nti siini mujiji mupya. Yes. So kimpe essuubi nti bw'eba nnyanja nga amazzi gabadde amayengo mangi gagenda kuteeka. Yes. Ina akatalekeka? Akatalekeka? Njagula. Akatalekeka abayimbi mwenna ba manager ba promoter mweyunire okukola mweyunire okukozesa
oba okutwala music ono ng'omulimu oba business mukyo kijja tuyambako okukolanga ebituufu n'okunoonyereza ebituufu tubikole mu butuufu bwabyo nga okulekerawo okukozesa omumwa nga okuteeka music wammwe mu marketplaces oba ziyite Spotify, Apple Music, Boomplay n'endala abawuliriza abammwe bafune biki bye muba mubafumbidde. Nsigadde nze Dennis Wantate okuva ku Omuziki Distribution.